n'obulwadde nabufuna nina olubuto lw'omwana wange nga luli myezi 4. Bwasooka kujja nali ntudde mu mulyango n'ensanyalala amagulu. Kati ndi ne muganda wange mugamba, naye ng'amagulu gasanyaladde nti baba kyuka ogatunyuzeeko eno. Konze n'okusituka ne gagaana wadde okweweta, ko ye lindamuuko eddakiika. Natandika osanyalala ssaawa 9 ogw'emisana. Zigenda owera 12 ne mbagamba, kino kisusse. Nga sisanyalalangako bwentyo ne baŋŋamba omuntu w'olubuto bw'atyo waatera okukola ki? Obbeera katukuyambeko osituke oyingire mu nju. Ne bannyambako ne nsituka ne nnyingira mu nju ne bannaaza. Zigenda ewerera ssaawa 2 ng'amagulu tegannaba. Kati kyenva nkubira omwami wange ne mugamba naye leero nfunye ekyekango kye sifunangako n'ambuuza lwaki. Ne mugamba munnange n'amagulu gasanyaladde. Sisituka nti olimba konze ye. Yali ku mulimu gwe ng'ajja. Wajjanga ngamba, waŋŋambye osanyaladde amagulu konze ye. Era saasituka we nnali. Wadde mukulisaayo wadde okukola kinnasigala awo. Naŋŋamba ddala nno kituufu naye enkya keera ogendeko mu ddwaliro okole ki? Olaba abasawo bagamba ki? Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Bw'olanga naffe tojja kwejjusa. Nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Okay, mukaniza nnyo atulaba program ebintu bizibu nga bulijjo nze Nassali. Tuli side eno Nakanyonyi Kalaji nga nzize nno okulaba omukyala omukyala Namutebe. Kabadde kaseera kawanvu okuva lwe yankubirako nno nga alina byeyagala okuntegeeza. Ebimu nabintegeeza ku ssimu. Kaseera kano kabadde tekanatuuka era njaga okutegeeza nti oyinza okuba obadde onyiizeemuko nga tondaba n'emirimu gibeera mingi. Naye olwaleero wenzuukuse ku makya nefuna akasimu neneewuunya ebintu ebirimu omuliro ate nga n'emboozi gye yanyumiza kugamba nga oba oliawo byewuunyisa ate anosigala nogamba nti mutuufu ebintu bizibu. Kale ekyasinga okuneewuunyisa omukyala ono nga nkubidde essimu yaŋŋamba nkubire Nassali. Nze bandibanga bandoga oba okwebaka. Nawulira kipya nnyo nga sikiwulyanko nga simanyi nti abantu baloga n'otulo. Gwali eyo simanyi oba wali olabye ko omuntu gwe baloga okwebaka nga weyeebaka tazza okuka. Munansonyiwa okuseka. Naye nga bweyeebaka takola ki tazza okuka. Nagamba ekyo kiri possible. Naye wange abantu balina ebintu bye baloga nga byanjawulo. Kale gwe baloga otulo bwekyose olunaku olwaleero. Yandibanga yeebase n'atalaba muliro guno eno nga gwaka. Yabaffe omuliro guno eno gwe bafuna kiki ekiguleeta? Omuntu ajja nakoleeza kabeegi n'adduka, bintu bya ddogo bye bireeta omuliro, kwegamba nabyo biri awo bibuuzo bingi. Kale ndi naye olunaku olwaleero agenda kuba ate atubuulira embeera ye nga bweri, ebizibu by'alina alowooza biva ku ki. Mu mboozi gy'anaaba tunyumiriza kwe tujja okusinziira okuba nga nze naawe tumuyambako oba oli awo okuva mu mbeera gy'alimu. Kale nkwaniza nnyo nnyabo. Nange nkwaniriza nnyo nnyabo. Neebala nkwebaza ku lw'obudde bw'ompadde okusinziira ku bbanga lye mmaze nga ndi mu mbeera eno. Etanyuma kubanga ebbanga ligenderedde nga n'obulwadde nabufuna nina olubuto lw'omwana wange nga luli myezi 4. Bwasooka kujja nali ntudde mu mulyango n'ensanyalala amagulu. Kati ndi ne muganda wange mugamba, naye ng'amagulu gasanyaladde nti baba kyuka ogatunyuzeeko eno. Konze n'okusituka ne gagaana wadde okweweta, ko ye lindamuuko eddakiika. Natandika osanyalala ssaawa 9 ogw'emisana. Zigenda owera 12 ne mbagamba, kino kisusse. Nga sisanyalalangako bwentyo ne baŋŋamba omuntu w'olubuto bw'atyo waatera okukola ki? Obbeera katukuyambeko osituke oyingire mu nju. Ne bannyambako ne nsituka ne nnyingira mu nju ne bannaaza. Zigenda ewerera ssaawa 2 ng'amagulu tegannaba. Kati kyenva nkubira omwami wange ne mugamba naye leero nfunye ekyekango kye sifunangako n'ambuuza lwaki. Ne mugamba munnange n'amagulu gasanyaladde. Sisituka nti olimba konze ye. Yali ku mulimu gwe ng'ajja.
wajjanga ngamba wangambye osanyala dda amagulu konze ye era saasituka we nnali wadde mukulisaayo wadde okukola kinnasigala awo nangamba ddala nno kituufu naye nkya keera ogendeko mu ddwaliro okoleki olaba abasawo bagamba ki konze nti ye era yanvuga mpaka mukono wentuuka emukono ne baŋŋamba puleesha yasse mu magulu ne bampa eddagala lya puleesha nemmira bampa lya mwezi gumu nemmira ne baŋŋamba komawo n'enzirayo wenna dda dokita naŋŋamba amagulu nagagaana wadde okukyukako konze ye gakyagaanye nannyongera eddala kati awo maama wange wajjira naŋŋamba nawulidde nga baŋŋamba nti oli mulwadde konze ye maama amagulu gaafa naye baŋŋamba nti puleesha nti togawulira nako wadde konze nga newonsuna bwoti newookubako sirina kyempulira konze maama tewali kyempulira wadde siwulira bulumi siwulira nti oba omuntu akubyeko naye ndi awo koye nti kati nembeerawo nenzaala omwana wange olubuto we lukula ne lugenda mu myezi 9 nenfuna ekizibu ky'omutwe nga gubeera gunnuma newemmira amakerenda newe bankuba empiso newe bakola batya ng'omutwe ogwo teguwona ko maama eno embeera ogenda gibeeramu ntya konze nja gibeeramu tewali kyakukola kasita ndi mulamu kikulu kyakubeera mwana wange nga naye mulamu nembeera mu bulamu bw'obulwadde mpaka kuzaala mwana wange nga ntawaanyizibwa obwo obulwadde omutwe amagulu kati bwe mmala ozaala omwana amagulu ne gatandika okudda mpola mwana ye wamuzaala bulungi bannongoosa saasobola sindika mwana bannongoosa kati nembeerawo muganda wange naŋŋamba nno nze ŋŋenda kulekawo kubanga kaakati nange nnina emirimu gyange ogenda kukola otya konze genda ate nnaakolanga ki nja funanga omuyambi anannyambangako obulwadde bweyongera nga bugenda bukula buvudde mu mutwe wogamba nti bakututte mu ddwaliro nti tolina mazzi gakuweddemu ne bakuteekako oba eccupa 10 oba 8 nodde ennaku 2 nti talina mazzi gamuweddemu ne banzizayo mpaka maama wange we yagamba kino kisusse kubanga nga n'omusawo yamuyita n'amugamba nkubuulire mukadde okuzza mu mbeera kati nkugamba ng'omuntu sikugamba nga musawo sooka onoonyeeko buzibu ki obuli ku mwana kuba amazzi gagenda yitirira mu mubiri gamuyise bubi maama n'agamba ngenda kukola ntya kati kyenva mugamba maama nange nno nfuna obubaka mutabani wo alina omukazi omulala naye omukazi omulala gw'alina alina bantumira naye ebigambo mbadde sinnabitwala nnyo engeri gye ŋŋenda mu ddwaliro ne baŋŋamba nti buno obulwadde bwe bukola ki bwe bunnuma naye nange ntandise okutyamu okubeera nga mmira eddagala abasawo lye baba bamanyi nti ligenda kunkolera ne litakola nange nfunye okutya maama naŋŋamba gamba kine mugamba atuma abantu nti sigenda kuwangaala ye waakiri nze okulemera ku musajja waakiri okufa yatuma yantumira ababaka 3 naye nga nze mu mutima gwange ŋŋamba nti ebyo bigambo by'abantu buli omu ayogera kyakoze eki kyawulidde era saafunako budde bugamba nti kamulumbeko mubuuze naye natwalanga obudde ne ŋŋamba omwami wange omubaka eyasooka yali mukyala naŋŋamba maama kuba nze yasookawo mu bufumbo wenkimanya nti amufunye ng'abantu bamuŋŋamba bbaawo yafunye omukazi naye omukazi oyo biki neŋŋamba ddala n'amalako ntya nze obufumbo buno bwensookeddemu sifumbangako na mukazi nensooka neŋŋenda ewaka weŋŋenda ewaka maama naŋŋamba ozadde omwana oyo ogenda beerawo naye otya kyeza watya n'onoba n'okuno natya nennoba kubanga nali kisuubira naye okutuusa omwami wange we yaŋŋamba nti oli namufunye naye naawe njagala mbeere naawe tulabirire abaana oyo akole ki akule tulene mpola omubaka eyasooka wakuwa ebigambo wanooba ku mubaka eyasooka oba wamala kufuna olugambo okuva mu bantu abalala bana 3 oyogerako saanoba nalinda ndabe ekiva mu mwami wange kikyaŋŋamba era okugamba nti ŋŋenda najja ku mwami wange ku biki bye yayogera mu kaseera ako so ebigambo by'abantu tebyakutiisa tebyantiisa naye omwami we yamala byayogera tebyakutiisa byebyantiisa neŋŋamba kubanga we natuuka ne mubuuza namugamba nti naye mpulira ebigambo nti olina omukazi omulala kituufu oba nedda n'asooka n'agaana n'agamba nti nedda sirina mukazi mulala
omulala owookubiri wajja ne mugamba naye era nazzeemu n'enfuna nti olina omukazi omuki omulala ate baŋŋambye alina nakifuma ate buli lwe nkukubira essimu oŋŋamba nti olina nakifuma ebyoli byongedde okundaga kikyokola kinaŋŋamba kituufu nina omukazi naye sinnatuuka kugamba nti muwasa konze mwami ono yali asulayo yali tasulayo yagendanga n'asulayo naye nga mu kusulayo kwaŋŋamba kuba muvuzi wa takisi nga ŋŋamba bavuga ebiziringu kyeki balina ebirime bye batwala ekiro musonyiwe okuyiga tekukoma nga ŋŋamba nga bavuga biziringu kati kwolwo ekyanjijjako ekyandeetera okugamba nti naye kaŋŋende aba yakayingira bw'ati nga mugamba ye naye n'otaŋŋambako leero nti togenda kudda ne tusula nga tetweggadde lwaki nga tulinze n'atuula mu ntebe teyanyega aba yakatuula bw'ati essimu n'evuga ne boogera nga ntudde we bamala okwogera omukyala n'amubuuza oliridda wanti ntuuse ewaka mukazi wo gy'ali nti ye mumpeeko omwami n'akwata essimu n'agimpa we yagimpa n'empita allo naŋŋamba gyebaleko nnyabo konze kaale naawe gyebaleko naye weebale kuyonja musajja konze ani ono ojja kuntegeera ne mmala ne nkwata essimu oli ne ngimuddiza ne boogera n'amusiibula ekyo kye kyandeetera okulaga nti alina omukazi konze n'embeera weeba etuuse wano naye yakusiima bwekita bujoozi bwekita ki nze nakirabanga eky'obujoozi konze kaŋŋende era ne mugamba nkubuulire omwana ono sigenda sobola kubeera naye ng'ate olina omukazi omulala tonnagamba nti oba omutegekedde kino oba kiri olwa bbanga ki omwana yali mu myezi 6 koye nti ye neŋŋenda era we ŋŋende wa maama wange nasulayo ennaku 3 neyiba wange nankubira mugole konze wangi baawo nno yaleese omukazi konze naawe olimba nti mu nnaku 3 sikulimba yamuleese konze yamuleese nti mba ndi awo n'omulala nti wategedde mugole ewaka awo nzizeeyo naye nga toliiyo ng'eriyo omukazi konze nti ye era we najja mwalimu ebintu byange bye nali ndeseemuuko ye saamusangawo neŋŋamba neyiba wange omukazi azze wajja kujja mu bintu najja kujja mu bintu kuba mwali musigaddemu obugoye bw'omwana obutinitini era nagamba neyiba wange nsaba omuŋŋambireko omukyalo oyo ampe ebintu byange kuba nze simumanyi kati mba nnyimiridde najja nampitako n'ayingira neyiba wange n'amugamba omukyalo ono abadde asabako ku bugoye buli awo n'abundeetera neŋŋenda era saddamu kugamba nti oba nsemberako waali oba nziramu okukwata olwo oluguudo nawadde waliyo bakwano bange namanya nti eri eyo likoze eki likomye nembeerayo ewaka ndowooza we yatuula n'atuula ye nga ye omuntu n'alaba ndowooza nga kye yakola kya bujoozi nga nange ate biri mbyerabidde kubanga we namukubiranga nti mpaayo kino nga mpa naŋŋamba omanyi nti tekinyuma kubeera ng'omwana ali omu njagala okomewo kuba oli simulabamu nnyo ki buzibu konze woba olinawo osobola okunteeka nga ngenda beerawo n'omwana wange nteekaawo ng'olongo okkiriza nti nga nzikiriza mujja oyajja tewali kyakola n'anoonya we tubeera nanteekawo wanteekawo nembeerawo kuba nalwawo okugamba nti nva gye ndi njijjanga mu ttawuni ne natuuka ekiseera neŋŋamba neekweka mpaka ddi nentandika ng'okujja nga mmanyi nti ntambula byange ebigambo ne bitandika omutuukako omukyala nti oliawo oli eyagenda yakomawo yasooka kubira ku ssimu ya mwami nti nnyabo baŋŋambye wakomawo naye onoomalako konze nze saakomawo ku lwakubanga ggwe nakomawo lwanjogera gye twayogera na mwami wange kyekyandeetera okukola ki naye nze sikulinaako buzibu nendowooza nti ekyo kikoze eki kiwedde ono we yajjangako ewaka omwami olufuluma bw'ati ng'akkubira essimu ng'akuvuma ebigambo bingi neŋŋamba ng'omwami ne mugamba naye bannange kino nga kisusse nga ŋŋamba maama Sumayiya gumiikiriza nze oli mutuuza ne mugamba naye kirabika kye mugamba kyatakola ki kyatawulira najja ŋŋuma
saagendako era kumulumba n'ebbanga lino lyonna sigendangako kumulumba. Ne nzaala omwana omulala ne tubeerawo. Ne nziramu ne nfuna era ekirwadde. Olwo we nagenda ewa maama n'asala ku magezi ne kibanga ekikka. We nkomawo ne nziramu ne nfuna olubuto ne kiddamu. Ate ky'okugira amagulu n'omutwe. Kati mwenfunira n'ekyo ekyokugamba nti neebase. Kuba nasooka wulira abantu nga boogera. Kati we wali ngadde engulu ng'olaba abantu bakuŋŋaanye. N'omubuuza taasumaiya kiki. Nti banga ng'obwedda tukuyita tunyiga ku mikono. Nga toyitaba konze olimba nti obwedda nkuyita. Konze n'abantu ne bata nga neebase. Naye nga nzisa bulungi naye nga simanyi ne wombuuza nti nkoma kumanya bino bye nabadde nkola. Naye awo ebiba bizzeeko nga simanyi. Ne mugamba tekisoboka naawe. Kibeera kitya ne neebaka okuva ssaawa 2 z'oŋŋambye ze wajjidde wano mpaka ssaawa 6 guno oba mpaka ssaawa 8 n'onsunaasuna nako n'onnyeenya nti byonna mbikoze. Konze tekisoboka. N'aŋŋamba maama Sumaiya kisoboka gw'ojja okibuuzeeko n'omuntu omulala. Omubuuzeeko wamma mwampiseeko. Kaakati we ndaba eyo embeera bw'etyo nga bw'eri. Ekyo kyabeerawo bbanga ki? Ekyo ky'okwebaka nga twezookoka. Olwekyo kimmazeeko omwaka mulamba. Kijja buli lunaku oba kirina emyezi mu kijjera? Emabega wali kibadde kijjanga buli lunaku. Buli lunaku kijja. Kati kiriiko kugamba nti misana. Wabula nga n'owobeera otuddeawo n'ogamba nga wogamba nti kaŋŋende kale mpumulemu. Oba omutwe gunnumye ennyo kampumulemu. Oluusi ogenda okudda engulu ng'oli mu ddwaliro n'omubuuza eno natuuseeyo ntya. Tibampise oli mu mbeera mbi wenkuleetedde wano nga mmanyi nange togenda kudda ngulu. Naye era mbadde nga nkigumidde. Kubanga nga we bantwala mu ddwaliro omusawo n'aggamba naakakuteekako amacupa 7. Obadde oganyoteera naye kati olaba okomyewo okwo kankongereyo endala nga 2. Natuuka ne nkimanyira nti obulamu bwange bugenda bbeera bwe butyo. Abasawo kati zicupa zibakuteekako nga banoonyereza nga bagamba ki? Nga buli ssaawa nga baŋŋamba nti puleesha ebeera wansi. Nti bakuleese naye nga puleesha eri wansi nnyo naye nze sifunangako nga buli we bakutwala buli omu akyewuunya sifunangako mulwadde bw'ati. So your pressure gy'ogamba eya wansi gye balaba ejja after kwebaka normally ebbanga eddene weebase nga neebase nga abasawo kye baŋŋamba. Kati nabeera nga nkigumidde ngera amakerenda ngamira sirinaako buzibu. Naye olunaku lumu mba ndi ewaka zaali ssaawa 8 olwo nasiiba ndi mulwadde nga siriimu nagasituka. Naye omwana wange yali agenze ku ssomero. Kati nsituka ssaawa 6 ngamba omwana naatera okudda agenda tuukira ku ki kanneewalula enkole ki nfumbe ndyoke ŋŋende mu ddwaliro. Mba nvuddeyo bwe nti ewaka nnyimiridde ku kkubo ŋŋenda ku kadaala nga mulaba omukyala ng'ajja. We yajja ne ndowooza nti nze we namulengera nga muli ne ŋŋamba alabika ayitawo alina waakola ki waalaga. Nze ne nva ku kkubo ne nnyingira ewange. Ngenda okuwulira abeeno n'akuba kateni namubuuza kiki nti mbadde nkwagala ne mugamba nze ngonjagaza ki nti jangu nkwagala. Nasigala nnyimiridde. Kati omukyala ono we tusula bonna baali bamumanyi kuba baŋŋambanga omukyala oyo abadde nga atera okujja eno nga tumulabanga. Kati ye we yamulengera n'ajja alabe buzibu ki. Anaatuuka nampita maama Sumaiya kiki. Awo ne ndyoka nfuluma ne mugamba onazze. Naye simanyi byaŋŋamba yalina essimu ennene. Essimu eyo ennene ng'ateekako ka voice. Bwe yateekako ka voice kamulamu waffe muganda wa bba waffe. Oli yamusindikira ng'amugamba nze namugamba waliwo era mukamulamu waffe omulala mbu yagenda bweru kwetunda. Kyenva mugamba naye maama Faruku eddoboozi eryo si lyange byoli ate mwogera naye gw'obadde olina ottuukirira waakiri ne mujja naye wano so si ggwe kunnumba atya omu. Kyenva mugamba naye onjooze onvumye tewali lunaku lw'otanvumye buli lwondabirako onvuma sikulumbangako gw'obuvumu obujjeewa obugamba nti ojja wano ne mugamba mu nju gye wali obeera mwe nnali naye njagala oŋŋamba olunaku nti wakyusa n'okomawo eno n'oyogera kino n'oyogera kiri nakuwa eddembe ne mmanya nti bba waffe yakisalawo tulina beera bameka
babiri nze sijjaako wuwo gwe lwaki ozze kati waliwo omukyala wali emmanga ono n'amuyita jangu olabe najja wajja n'ambuuza Maama Sumaiya kiki obwedda mmanyi oli mu ddwaliro kwanze obwedda gambuze agagenda mu ddwaliro ng'amubuuza buzibu ki ng'amugamba ono yanjogerako ng'omukadde amugamba kuba mukyala mukulu ali myaka nga 5 ng'amugamba naye nno okoze bubi kubanga omukyala ono obadde olinda bba wammwe yasooka mubuuza bba wammwe yali omukyala ono yali azzeeko eyo najjanga gwe wezze wano nti nedda yali akukubiddeko ku ssimu yo nga tomuyiikiriza nti nedda n'amugamba kati gwe okoze bubi obuvumu obujjeewa omukyala ono bba wammwe omutegeezezza nti mugambye n'akugamba ojjeeno nti ye kaabakazi kati naye n'ayita banne wabayita n'abagamba mujje muwulire bino ani yayita omukadde oyo mujje mulabe bino nze mbadde sibirabangako nkuze kutuuka wano ndi mu bufumbo naye omukyala ono byakola sibirabangako kati kyenva mbagamba oli gwagamba gwe nayogera naye mumanyi era we naamuyita agenda kukola ki agenda kujja saagala mukyala ono agende ng'agamba nti nze mwonoonye mu balamu baffe kantumye omukyala oli ajje tuba tugira kututinga akaana kange kazze nga nkagamba teekaawo ensawo dduka oyite maama Mariyamu omugambe maama mulwadde nnyo era ondowooza olwatuukayo n'amugamba maama mulwadde nnyo bajja bonna we yatuuka kyava amubuuza ate ggwe okimye ki ewa mukazi munno nti waliwo ensonga ezindeese ensonga ki z'obadde tosobola kulindira bba wammwe kumugamba nti ensonga mbadde ziva ku ggwe kyava butereevu ensonga zibadde ziva ku ggwe olwakadde tugenda mukomulamu bwe tukomawo tugenda kutandikira awo nyini nsabagobere bulungi nnyo emboozi eno omutegeere bulungi tulabire ddala nti kirwadde kino kyali kiva eno oba ddala kirwadde kizungu ebibeerawo mu bakazi bajja bibeera bingi naye nange waliwo ebimu nga babimbulira nga sibirabangako n'amaaso gange nga oba oliawo nga bwe gusoose okuba nga mpuya ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati omulemu tovaako. Thank you for supporting Wonders Just. May the good Lord bless you abundantly. Subscribe, share and hit that bell for more truth videos. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bwa bakasitoma mulimu ki gw'okola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubireko nooti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima